tukyali ku Bukedde TV webale kubeera ku lutimbe luno ate n'osalawo okubeera ng'okkiriza okuyiga kuba abamu tebaagala kuyiga balabanga ebibabwera baavuddeko naye gwe kwoli otudde oyiga. Tulina Dr. Jonathan Mwesigwa okuva mu Biva Organic era leero tuli ku musomo gwa kigaji we twawumulidde yabadde atuwulidde biki ebiri mu kigaji ate katugende mu maaso ng'atubuulira endwadde zennyini ekigaji kino ze kijjanjaba. Ekivamu ng'ofuna osteoporosis oba case generally ey'amagumba yonna okutwaliza awamu. So calcium ali mu kigaji muno teweetaaga ate kugenda mu malwaliro bakuwe calcium omulala. Aloe vera babandasis alimu calcium mungi nnyo. Ekisookera ddala ebintu bino naddala ebintu ebiri mu natural alternative byetaaga kubitandika kati. Tojja kulinda obulwadde busooke bujje ate olyoka okola ki ofune eddagala. Kiringa omuntu omugamba nti okunywa amazzi kikongeramu kyongera obungi bw'omusaayi munda mu mubiri gwo. Okibulira kubanga kati ebiseera ekintu ekisinga ddala obukulu nti ebitundu 75 ku 100 eby'omusaayi munda mu mubiri gwaffe mazzi meereere. Kaakati ate gwe olinde banakuteeka banagamba nti omusaayi guwedde munda mu mubiri ate ogende okole ki ofune ecupa ez'amazzi. Tolinda kiseera ekyo. Osobola bwe bagamba nti amazzi bulamu kitegeeza nti olina oganywa buli lunaku buli lunaku buli lunaku. Okibulira kakati kyekimu nti ekigaji kino okufuna calcium omufuna nga wakazaalibwa mpaka lwokaddiwa. Kakati tojja kulinda ate endwadde esooke ejje olyoka okola ki okozese calcium ono. Ekigaji kino kisobola okuyambako. Then kirimu vitamin nga A, mulimu B1, B6, B9 ne B12. Vitamins ezo ziyamba okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga mwe muli n'amaaso. Ziyamba okutereeza bu capillaries obutambuza omusaayi okuva ku mutima mpaka ku liiso ery'omunda erikuba ekitangaala oba emunye y'eriiso. Kaakati vitamins ezo z'oba nti ebiseera ebisinga ennaku zino nti abantu bafuna ekifu ku maaso. Olina afuna ekifu nga tanaweza na myaka 3. Endwadde ennaku zino tekiringa kiri ekyedda nti endwadde zaali z'abakadde naye ennaku zino z'abaana bato. Otunira omuvubuka myaka 18 naye nga amaaso takyakola ki takyalaba. Kati gwe teebereza mbo n'otuusa ku myaka 45 kitegeeza oba tokyalabirako ddala. Ekyali ekifuga bagatandikidde ddala okola ki okuzibira ddala. So vitamins zino z'oba olaakinga osobola okukozesa aloe vera aloe gel ono oba n'okozesa aloe vera drink ono oba gift aloe vera drink oba n'okozesa ono oil ewa skin. So okozesa bino ebintu ebibiri bisobola okuyamba noba ng'osobola okujjanjaba amaaso go bulungi nnyo. Embeera yonna bange esobola okukola ki okugwawo. Kakati ng'ovudde kwezo properties ekigaji kino oba aloe vera babandasis ono bw'oba ng'omukozesezza ayamba kye tuyita to improve digestion. Endwadde twagenda okuzuula ng'endwadde ezisinga obungi zisibuka munda mu lubuto mwe muli obutafuluma gasaayitidde obungi gwayisa omuka omubi okiwulira gwawunya akamwa ebintu ng'ebyo ogenda okuba ennaku zina omuntu oyinza okuba ng'otudde mu bano nga mulinga abantu nga basatu nga muli mu kunyumya mbozi naye nga bano bakute ku mimwa newebuuza oba lwaki ogenda okwekkakana gwe oyinza okuba nga towulira muka gukuvaamu nti guwunya naye bano b'otudde nabo basobola okimanya nti omuntu ono aliko akakyamu. Oluusi ne batandika n'okwogera amafuuko nti oyo golaba tasenya na kusenya kamwa naye nga mu basenya gwagoberera amateeka gasingira ddala ag'okusenya. Oyinza okwekanga nga either nga tofuluma bulungi. Omuntu otugamba nti obutafuluma bulungi bulwadde bw'amaanyi okubanga ne ulcers mwe ziva. Ebiwuka ebyenjawulo mwe bitondebwa munda mu kyenda. Tulina kye tuyita Helicobacter pylori eyo infection ereeta ki peptic ulcers oba gano amabwa g'okuseebusa gava mu butafuluma. Eyo infection egenda okujja ng'oluusi omuntu omaze ne wiiki n'ama nga tokola ki. Ekyo tekyewunyisa nnyo okuba eriyo n'abantu abamu ng'oli amala ne weeks 2 ng'alya buli lunaku ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo. Ate ennaku zino tulina n'omuzogo okulya n'obumpwankimpwaki bwe tutamanyi. Okiwulira ogenda okwekanga ne miruzi z'olidde toyinza nakukola ki nakuzibala naye ng'olunaku oluzibiza tokoze eki tofulumya ade n'omundi n'ogumu kubanga digestion y'omubiri kiri nti olina byolidde birina kugibwamu ebyomugaso birina okusigala munda mubiri gwo ne kubaako ebitalina mugaso birina kukola ki okufuluma. Process eyo bwe tetambula bulungi kitegeeza nti obeera mulwadde ebitundu 10 ku 10 obeera mulwadde bwe batofuluma. Lw'olimala olunaku lulama nga togenda manju ng'ate olidde toba mulamu yadde n'omundi n'ogwo gwetaaga
okufuna advice ku ekyo. Eyo eriyo ne gosanga amanti nze nswala n'okumala ne wiiki ebbiri nga sifula makati ne weebuuza katono aduula ki endwadde bwe zirina kutandikako omanya nti ebintu bijja kuba bikoononekera abantu bowulira nti bafunye ki omuntu afuna emmeme y'emabega nga tafulumirako ddala okiwulira emmeme y'emabega ofunye amabwa emabega otandise okwetakula bw'ogenda manju obuvayo nga ofuna obukwafu obulinga ng'obwebisolo ng'embuzi nga bwe zifuluma okiwulira ebintu ng'ebyo tebyetaagisa ku muntu omulamu otandika okuwunyira bano otandika okuba nti omuka ogukuvaamu gona guwunya okiwulira so ezo endwadde zonna eziva mu digestion omulwadde wa lusazi ono aloe vera babandasis asobola okukola ki okuyamba n'okuba nti anaaza obutwa munda mu digestion. Then ekyokubiri ayamba nnyo okuboostinga immune system bw'obanga white blood cells kuba ze ziboostinga immune system oba abasirikale abatonda omusaayi omweru okiwulira abasirikale bano be bayamba okuba nti balwanagana n'obulwadde bw'olina munda mu mubiri ebiseera ebisinga nti omuntu ayinza okubeera n'obulwadde ne bulwawo nga tebulabika munda mu mubiri okiwulira lwaki nti kisinzidde ku maanyi gaki g'abasirikale abo wegenkana naye ate oli akwatibwa omusujja mu lunaku lutya n'afunawo ne drips ez'amazzi mu kaseera ako kitegeeza nti abasirikale be babadde bannafu ddala ekyenkanidde awo olina okuboostinga immune system mu buli kaseera mu buli ngeri yonna aloe vera ono asobola okuyamba nnyo okuba nti akola ki aboostinga immune system eno bwebanga eri boosted kikuyamba n'okuba nti tokaddiwa omanyi waliwo okukaddiwa naye nga sijja emyaka gy'oteekeddwa okaddiiramu oli mu myaka 3 omuzeeyi w'emyaka 7 akusinga okunyirira bw'ogenda omubuuza nti oli mu myaka emeka nze 25 naye nga mutuufu abamu batandika n'ogamba nti ono mulimba otunula nga wa myaka 67 naye nga ate sijja olina lwaki abasirikale b'omu mubiri bakaddiye beetaaga okulinewinga ogenda balinewingisa ki weetaaga okukozesa ki aloe vera ono. Then ekirala ayamba nnyo mu menstrual disorders omuntu abakyala kati wentuuse abakyala ng'otuuse mu mwezi ebiseera ebyo by'okulwala abasinga obungi mukimanyi bulungi nnyo naddala ng'oli mukulu okutandikira ku myaka ndowooza nga 13 okwambuka waggulu oba otandise okufuna ki menstrual period zo so akuyambako nti ebiseera ebisinga bwe bawakayingira embeera eno kubanga waliwo enjawulo wakati w'oli amanyiridde embeera eyo ne wabaawo ono neyakagiyingiramu nti ebitundu ebisinga obungi ng'enseke nga n'abaana biba tebina bakola ki kumanyiira oyinza okufuna pain nga y'amaanyi nnyo mu kusooka naye ate obulumi obwo buyinza okugendera ddala mpaka ebiseera byonna byobeera mu ki mu nsonga oluusi kiyinza okuva nga kivudde ku mbeera ez'enjawulo nga obuwuka obukwata ennaku zino abakyala UTI oba urinary tract infections ezikwata abakyala ezo ze mujja mu biyigo oba mu binaabiro okiwulira obuuko obwo ne bugenda ne bucyankalanya amajigo ne bwonoona enseke ogenda okuyingira ebiseera ogenda okuyingira omwezi gwo ng'otandise okola ki okulumizibwa mu ngeri etategerekeka etali ya bulijjo abamu mumanyi n'okuyingiramu ne mufuna gundi breeding yamwe neba ng'eyitirira ennyo noba ng'osobola okuvamu omusaayi omungi ekivamu ng'obeera endemic omusaayi ne gugugweramu ddala aloe vera ono asobola okuyamba then ekirala nti eriyo abakyala abamu abagenda mu nsonga oluusi ne bakola ki ne balwamu nnyo oli n'amaani weeks 2 nga mwali okiwulira mulimu n'abamiisinga mu myezi ng'esatu n'agendamu omulundi gutya gumu oluusi nga kivudde ku ki kugundi ku pills zemumira abasinga obungi kubanga mulimu abakyala abamu abali ku family planning so family planning ezo zibeera neki ne effects ez'enjawulo oluusi oyinza okuba nga ziyinza okusiba emyezi ng'ena nga tokola ki togenda mu nsonga kale ate wozirekedde awo ogamba nti ekizibu otandika okucekinga n'ogamba nti kakati ate ebintu bino embeera eno kangisazeemu kandekerawo zikozesa ate still pain nesigalawo newankubadde nti oba ofuna ki periodi zo obulumi busigalawo nga bw'amaanyi nnyo either nga buvudde ku musaayi guli gwe wasiba emyezi emeka era nga tokola ki tolwala so ekigaji kino kisobola okuyamba nnyo okuba nti kinaaza munda mu nseke kikuyamba embeera okuba nti evaawo kiklinzinga amajigo obulungi nnyo kiyamba okujjanjaba n'abaana ebintu ng'ebyo then ekirala kiyamba nnyo okujjanjaba then ekirala kiyamba nnyo okujjanjaba endwadde ez'ennyingo arthritis ne tubaako n'obulwadde nga gout ezo endwadde zikute nnyo naddala abakyala ensangi zino
obulwadde obwo mu bakyala ku basajja bo busobola okujja ku myaka gyonna naye nga abakyala okusingira ddala butera nnyo okutandikira ku myaka nga 45 kwambuka waggulu kuba tugamba nti emyaka 45 kyekiseera omukyala watuukira mu stage eya menopause okuba nti periodi zo zigenda kola ki zigenda kulekerawo batakyafuna kakisa kakuddamu kulwala lwaki nti estrogens zino zitandika okukola ki okukendeera estrogens ne progesterone zezimu common zeziyamba omukyala okuba nti azaala mu myaka gye gy'okuzaala zimusobozesa mu mbeera ng'eyo so gy'okoma okukula hormones zino zigenda zikola ki zikendeera omugaso gwa hormones zino ziyamba nnyo okuba nti zikontrolinga ebirungo ebiri munda mu mubiri gwo okusingira ddala nga uric acid amasavu amangi ennyo amazzi agayitiridde obungi munda mubiri sukaali omungi kyova olaba nti ebiseera bisinga nti omukyala babanga tanaweza myaka 45 kizibu nnyo okumusanga amagulu gazimbye obanga amagumba gakola ki gamuluma era asooka kutuuka kwegyo emyaka n'atandika okukola ki okulumizibwa mu mbeera ezo kitegeeza nti ekibadde kiyambako kontrolinga ebirungo bino kitandise okukola ki okukendeera bwe kikendeera ddala nekiviiramu ddala then kitegeeza nti endwadde zino ziba zitandikirawo okukola ki okujja okiwulira otandika okulumizibwa ennyingo otandika okuzimba omuntu alwadde agawuto ebiseera ebisinga nabo bulwadde bwa nnyingo gawutu wakute ogenda okwesanga waliwo ki reddish color eyo ogenda kusanga wamyukiridde walinga olusaayisayi ebintu ng'ebyo so endwadde ezo zikute nnyo abaami era zikute nnyo n'abakyala ensangi zino so aloe vera ono asobola okukola ki okuzijjanjaba ekirala nti aloe vera olwokuba nti tukamulamu oil ono gwe tuyita aloe vera oil asobola okujjanjaba endwadde ezikwatagana ki n'ensusu enaku zino abakyala balina ebizigo oluusi bye bakozesa oluusi ne biba affectinga mu ngeri emu b'endala abatuliza abalungi oba batulaba ku Bukedde TV saawa zino leero tuze n'ekigaji era tumaze okisomesaako ebitonotono ebikikwatako naye nga ayandyagadde okutegeera ebingi ebikwata ku kigaji kino oba n'okutegeera enkola Biva Organic nga bweri endwadde zetujjanjaba ki kye tukola okutwaliza wamu osobola okujja ku kizimbe kiri wano enakivubo kye tuyita Jesco Beauty Center ekizimbe ekyo kiri mu maaso g'ekisawo ky'enakivubo kiri next Kalita Bus Park ate era nga kitunulidde paaka empya enamba zaffe ez'amasimu esooka eri 0773 wandiika 45 oddemu owandiike 45 then wandiika 0 osembyeyo 2 njiddamu 0773 45 again 45 02 enamba eyokubiri ya Walid eri 0702 wandiika 75 owandiike 45 then wandiika 0 osembyeyo 2 njiddamu 0702 75 45 02 ate tusinkane omulundi omulala kama Katonda abatukumire atakumira mpeera ebirungi byo bigwa byosha ate jjukira bagamba abaganda balina enjogera egamba nti asiika obulamu omukono tassa nze nkimanyi okitegeera bulungi nti ebintu by'obulamu byankizo nnyo era okutuula n'oyiga kiba kiyamba ggwe nange nabwe ekityo nkimanyi toviiriddemu awo aba Biva Organic bakubulidde basangibwa ku kizimbe Jesco Beauty Center osobola okugendawo ne bakuyamba nze mbadde Diana Nalo nkuuma okwanjulira programu eno tova ku Bukedde TV 1 ebirungi bingi bikyajja